Yine emboozi ya Zari nga we yasinkana Shakibu banage binyuma bitya mbina masawo nashito rape munaye naye atabuse mwina masawo nga ati ali obunyama ali obuuka weninwaji bamurangidde ebizibu nnyo Bobi Wine mwina maso namboze honorable naye tarubuze munenga mugamba mucha mwasuze mucha kansubide muri bulongi bayimba sa video mujimpere like yani nsaba go wena naba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga ne video juwa like olema kusubanga byonna byemba ntekayo munango onakulwa leero president waffe president Robert Kyagulanyi atalabiseko bwatyo mbitiibwa ebingi ngali nembadamu tisha munange mbitiibwa ebingi awo nga olaba ne mugambo gutakomoka nga banyumye kuzaama bitya ate ye winini waji mukwano babantu oluvanyuma lw'okujanga alwanagana n'abantu ku stage alwanagana ne bafaani bomunange batanuse okugamba mbu yandibanga aliko oluganda ku family y'abamayanja family we ngamba bamayanja family mbategeza Dr. Jose Chameleone Palaso ne wizo banaye kwotadde n'oli omugenzi ye yafa AK47 bannage ne mama ye winino waje obusungu buli mu kika kya waggulu nnyonnyo sebe alwana nabo wete yeetaaga kumanya yagamba nze siri malaya nazze kuyimba wabula sazze kunkwatira kyokka ate abamu abayimbi bo baagala babakwatirire bannage ate awo kituuse mu sides mulimu abayimbi abamu nga yesinga aba ku stage nga tewali fani n'omwamunyizeemu bakitugambe ku munyigo oba kuki nga abawulira ddala bubi nnyonnyo maaso wano Nakitto mukyala k'okutero mukyala binde abanaye nga munyiivu bitya kambatereko ka video namwe mwerabireko baanange sikwalayiso sente ezo tuzisondera emyaka abamu ne batakimekinga na kimekinga kakati bwembanga nze ndabye mama wange atuuse already okukomawo. It's a blessing. Abasinga tebadda abantu bafiirayo kati goro okubanga oli awo bakukwasiza akamunduko bakukwasiza kibatuuni kyo olowooza nti n'ogenda kumanyira abantu nze mbalayirira nja basabula security at the airport mukyuseemu otherwise people are very very angry with you. I was already bitter already nalinga mpulira ekintu nga kintuddemu nga mpulira obusungu obusembayo samo sina kye nayogera nekyanyiiza kati oyo omuntu wemuyita mulogomba mubi reason being ogamba oyo omuwala buli wabeera waliwo entalo nze ondaba wantu wameka nze Nakitto nze muntu atabeera mu bifo mbeera ku TV gwe mulimu gwange nga ku social media zange ondabawo I am rare simanya mbu ngenze mabaala nakoze entalo simanyanga ndiwa nti nakoze entalo. You understand? So why would someone say that? Beba abantu abayina empisa embi abalogo ab'emitima emibi ng'alabira ddala nti bannange so mbune rape yali wanakimye maama we. You guys did as in I know it shocked so many of you. I was a normal person. Sinti nina ba bodyguard, sinti nina ba sirikale, sinti nina chekiraga nti I'm a celebrity. I was as normal as anyone. Abantu abandi okumpi bajjukira bulungi nnyo oba kwoli kuno you can ngosobola okuwa evidence nanyumya n'abantu. I'm a very polite person, by the way. I'm a very calm person. I am a very social person. This, I am not even bragging about it. This God gave me. Very humble, very polite, very kind. Ebyo bintu bisatu mbyemanyiko. Sitambala tantambadde, sivuma abantu, siyisaamu bantu maaso. Okitegeera. Kakati omuntu bw'ayagala okulaga nti no, I'm a very free soul. All I do is create vibe wherever I am. Zechinchenema is I create vibe. I am natural. I don't force life. What you see is what you get. You understand? Nze muntu nsobola okuyita buyisi ku muntu oba wentuuka ewantu omuntu nampisa bulungi. I would love to, as in a token of appreciation. Nze abantu abasinga bamanyi abansavinga oba ngenze ku bank oba ngenze ku forex bureau oba ngenze wa omuntu kasitabeera nga muntu mulungi onsavinze bulungi otoyisaamu bantu maaso.
yoyo n'omunaye mwana muwala Nakitto mukyala bindeeba mukyala k'okutero munnange alidde obuwuka kugamba mbufunze dde olutalo lw'Entebbe airport luzeemu bannange ye musunguwavu munyiivu ate nga nammwe mukoze eki lwe mubyewuliddeko naye nammwe lwaki mukola ebintu nammwe mulaba munaye Nakitto agenda kukima maama we kyokka ate yeemu mulwisa munnange maaso wano nina emboozi ya Zari munaye ng'atunyumiza olunaku lwe yatula ku booda ate ne Shakibu akatonotono baanange bijja kunyuma nga nammwe mubyerabiddeko saagala kubabbirako ki ekiri mu ka vidiyo naye kankabateereko ate nammwe musobole okubanga munyumirwa. Wali otuddeko ku booda? Yeah, actually najitulako ne Latif oyo twali tuva nanizira South Africa nga ndi Tanzania. She was so young. Latif? Yeah. Oh, Tifa? Kati nyonyi ngegenda tuleka trafficking amungi nenkwata boda nitulako nina nga muli mu South Africa. Enviiri. Namutuuza nali nyambadde kano ke basituliramu omwana nimwe akati tugende. It was an experience. It was one of those. I can imagine. Yeah. Ate wane Uganda? No. Oludde. Ne taxi ndo zaako mugirinyeda. Ngokyali mu ssomero. Ludde mulimu ebintu byendudde sijja kulimba. Kitoofu. Zana gituddeko jjo. Obadde olagawo? Sijjukira. I did but I'll actually give it another try. You don't want to. It's okay, everybody will be there waiting for you. It is risky. When you have to beat this funny traffic jam of ours. Chitiyamba when you tambira mu risk. Neka kati gwe naawe tetukusobera kutula ku border kutuswaza. Nina abantu bagamba nti border so as I've seen teswaza yonga yo fine nga balinya border because there is need to get somewhere on time. Teswaza yonga border because it's a very convenient means of transport. Naye bagenda tukubira ebifaananyi babiteekeyo bakamabo ku Netflix bakulengere bagambe what is this? Part of being Ugandan is border. They could see through it, but when it came to Shakibu, I don't get it. They love him. They love him. I think this one point, one of my son or Wakati, the problematic one is Rafi. Yamwamba, yo bro, you need to take care of my mom. You know she's a nice person. Hey, bro, you need to take care of her. You know, like she's everything to us. Shakib namwashara sangamba, I will. Don't ask anymore. I will. So they actually connect with Wajir, South Africa. They can gym together. They can ride around together. They connect very well. Did you formally introduce him to them, or by connecting a 1 and 2 together? I think they were seeing the pictures before I told them. Again, Rafi numbers. So, are you dating this guy? And I'm like, yeah. It's like, but he seems a little bit younger than you. Yeah, I know. It's like, well, as long as you're happy, just make sure he treats you right, you know? He's always that one boy who will come around. Yeah, he doesn't want anyone who plays with me. And he seems like the more laid back. Yeah, but when it comes to me, I think Rafi fights the most. Pinto Musiri say he's such a diplomat, you know? He sees things from Afana Asirika. But with Rafi, it's Asirika. Because we have that relationship, we talk. What about Ele? What's his name? The one who little looks so much like you. Quincy. Nah, Quincy's just chill. Quincy's just Quincy. Yeah, and then Shakib has a good relationship with Latifa. Yeah, he saw that. I see me, Uncle Shakib, we miss you. And like, everybody out, Tifa Uncle the Simunga Kumiro. They love each other.